Omanya ddi nti oyinza obutawangaala? Era omanya ddi nti ne bw'oba tolwadde osobola okufiira mu bintu eby'omuzannyo? Abantu bangi nnyo bafudde ebintu eby'omuzannyo. Oli ayinza okugamba nti gundi twamuziika ennaku ezo yalwalira ennaku 4, oba gundi yafuna olubuto n'agenda okuzaala n'afa ng'azaala, oba oli nakugamba nti gundi yafuna akabenje ennaku ezo, ogenda omutuusa mu ddwaliro n'afa, oba oli n'atonda ekirwadde ne kimutta. Omanya ddi nti sigenda kuwangaala? Era omanya ddi nti naatera okufa? Omanya ddi obulwadde obulina okutta nti buvudde mu Lubaale? Era omanya ddi nti empewo z'ekika zitta? Kyokka ng'ate bakugamba nti empewo z'ekika nzadde, ate olina kugamba nti we ziba zibanja teziba nzadde. Abantu bangi nnyo mu madiini ag'enjawulo, baba basiraamu baba balokole baba ki, ng'oli asaba nnyo ng'era musabi, naye n'owulira nti enfa gy'afuddemu tesaana, ate nga bulijjo asaba Katonda nti nsaba enfa ennungi. N'oli ne bagamba nti afudde kikutuko oba afudde ebintu ebitategeerekeka. Akati omukyala ono yeddira Ngabi, era nga mukyala munyolo, obukojja bwe bwa mpologoma, era ng'omukyala ono yafumbirwa bangeye. Omukyala ono agambye nti baamufunyeeko ekirooto abantu 2, era nga bafumbo. Abantu 2 buli omu yaloose ekirooto ekyogera ku mukyala ono mu lunaku lwe lumu, mu ssaawa ze zimu. Ekyo nno ekirooto kiba kisajja era tekibaamu wadde okwewussa. Ebiseera ebisinga Lubaale atulabula ate atutumira ababaka. Kati Lubaale yatumye, kati katuwulire bye yatumye, ffenna tubiggyemu abawuliriza. Bwe tuba twogera ebintu bino tetwebuuza, aye tetuteebereza, twogera ekintu nga kyekyo. Bwe tukugamba nti ojja kufa mangu, tojja kuwangaala, oba onootera okufa oba ogenda kufa, bw'otakkiriza byaffe ng'ogenda kuwanga tto. Kuba tetwogera kintu kye tulyejjusa, twogera ekintu ky'onoolabako enkya n'ogamba nti omusajja oli yaŋŋamba. Kuba bino bye twogera tetubyogerera nti okuvvuunula kino nti oli amaze kuwa musaala. Akati kankwanukule naawe weewuunye, bw'onoobaamu amagezi obeeko ky'okolawo, osanga kiyinza okukutaasa. Akati omukyalo ono baamufunyeko obubaka abantu 2 mu kiro kye kimu mu lunaku lwe lumu, nga omukyalo ono baakola nabo ku mulimo. Baakola nabo ku mulimo, baabadde bonna bali ku mulimo. Akati boosi we omukyalo ono gwe baalooseko yeddira Engabi, boosi we najja n'abika n'agamba mwategedde gundi afudde. Omukyalo ono yennyini nti afudde. Akati bano abaabadde bagenda mu lumbe, ekkubo basanze liseerera, ne batambula mu kkubo nga liseerera. Naye ndowooza mu kwaziirana ennyo abantu bano nga baaziirana, waliwo ekigambo kye mpulidde. Ono omu yagambye nti kale teyandifudde, naye yagaana okukola emikolo gye baamugamba, obutakola mikolo gye baamugamba teyandifudde, naye kimuviiriddeko okufa. Ako kokka ako kenkutte mu bubaka buno, nti kale teyandifudde, naye yagaana okukola emikolo gye baamugamba, oba obutakola mikolo gye baamugamba, kale teyandifudde. Obubaka buno buwanvu, naye eyo ye main point. Waliwo obubaka bw'ozukuka nga obadde ofudde, obwabaka bakabulamu nga yakugamba nti njagala kunzija mu bwa Ssemufu oba mu bw'omufu oba mu bwa Ssengalamidde, oba n'olota gundi ng'afudde, kabaka nga akugamba nti nzija mu bwa Ssengalamidde oba mu bw'obufu. Ekyo kiba kikugamba obeeko by'okola. Kyokka ekirooto kye bafunye ku mukazi ono kyogera bya ddala.
nga kabaka ekirooto kino yakisiriza mu bukambwe. Bw'oba oganye ngenda kukugjawo, bw'oba oganye ngenda kukutwala ennyindo gye zirembekera mukoka. Kye kigambo ono omukyala kye yayogedde nti teyandifudde singa yali yakola emikolo gye baamugamba. Ekitegeeza omukyala ono aliko obuyinza, ayina ne by'alina okukola, ayina ne by'alina okutuukiriza, naye obudde buyise. Obudde buyise nga bw'onoga nti obudde buyise nnyo, bukuyiseeko. Ebiseera byo muwali olina okukolera ensonga bigenda bigenderera. Akubanja yeetamiddwa akooye. Mwawule ekirooto ky'omuntu afudde eky'obufu, oba ggwe okwerota ng'ofudde, oba okulota omukwano gwo ng'afudde. Mubyawule ku kirooto kino. Biri ebirooto kabaka abaakugamba okola ebibye, ate kino ekirooto kabaka abaakugamba nti essaawa yonna nkutwala. Ekyo ekitundu mwabanjiza omukyalo ono kya walumbe, ekitundu nga kya maddu, olumbe lwagala mulya. Kyokka omukyalo ono ayinza okuba nga mulamu, talina wamuluma, akeerako n'anywa ka caayi n'agenda ku mulimu n'akola n'akomawo ewaka. Okitegedde? Be bano nti bwe yafulumye bweru ekiro omusota ne gumubojja, bagenze omutwala mu ddwaliro, Safari na Kawogo Pio Box Magombe. Be bano yavudde waka bulungi n'agenda ku mulimu okukola. Bwe yabadde adda, yabadde ku bodaboda oba mu mmotoka, emmotoka n'etomera, oba yawabye n'egenda mu mwala, oba yakutusa akakono n'etomera omuti. Ebintu ebijja nga tubadde tubiteebereza naye ng'oli mulamu, wakedde kuseka, wakedde kunyumya n'abantu bo. Kati kyekino ekirooto singa kibadde kyakusaga tebanditumye bantu balala, kuba omukazi ono si ye yakyerootedde, bantu balala be baakiroose. Ate abantu abaakiroose nga basula mu kitanda kye kimu bafumbo. Omu yazuukuse n'agamba munne nfunye ekirooto ku gundi, n'omulala n'agamba ky'obadde olota kye mbadde ndaba. Kino ekirooto kya bulabe. Oli yatumye n'alowooza nti omuntu omu bw'anaamugamba ayinza omuwakanya, n'atumirako omulala. Bye birooto eby'ekyewuunyo, ebirooto ebyewuunyisa. Omuntu omu ayinza okugamba n'otwala ensonga mu bwasemugayaavu n'oziwakanya, ebirooto bya bulijjo ne goni naye yeeroosaloosa. Kati n'agamba kentume n'omulala mu kitanda kye kimu. Yawadde message abantu babiri bagituuse ku mukyalo ono eyeddira engabi. Message eyo nkulu nnyo ate ya bulabe nnyo. Waliwo okugamba nti otiisatiisa muntu, okitegedde, ate ne wabawo n'omwana omuto kyalaba nti kuno si kutiisatiisa. Ate era bw'otatiisatiisa muntu tamala bbanja. Ekirooto lyakireese mu ntiisa, era naawe omuntu olina okukimunnyonnyola mu ntiisa. Kyokka entiisa etali ya bulimba. Waliwo entiisa esikiriza omuntu akola ekyo, ate waliwo entiisa eraga omuntu nti bw'otaakikole munnange ebiddirira tombuulira. Abantu babiri mu kiro kye kimu mu ssaawa ze zimu baaloose ku muntu omu ng'afudde era nga boosi wazze n'amubika. Boosi we ye kabaka bulamu, ye yatumye bali yakola ekitundu kya boosi, ye yazze n'abika. Ye kabaka mu kitundu kya walumbe ekyasengalamidde, ekitundu eky'obufu. Okitegedde? Kyokka mu bubaka bwonna bubadde buwanvu, ebirala byonna si bigendeddeeko, wabula ebigambo bibadde bibale. Ono byagambye nti kale singa yakola emikolo gye baamugamba, kale yagaana okukola emikolo gye baamugamba, teyandifudde. Ekyo kye kifuza obubaka. Eyo ya lipoota enkulu mu bubaka buno, ekiraga nti omukazi ono aliko obuyinza bwe yali alina okutuukiriza, naye ebiseera bigenderedde tabufaako. Omukazi ono alina ebintu by'azaalaba mu bubaka oba mu birooto eby'enjawulo, naye olw'okuba tabumanyi azze abitemerako ttaka, azze tabifaako binoonyerezaako. Abanja akooye. Ate jjukira abakazi abasinga kasita afumbirwa, ensonga z'ekika ebiseera ebisinga obungi wabanga yabaddeko obuyinza zitera okusooba, zitera okusuulibwa muguluka, kuba oluusi amaka mwali buli kimu akifuna. Kati ate tusamira Lubaale kufuna birungi, ate oyinza okuba mu maka mwazimba, motoka weeri, okitegedde, omugaati mugulya, sukaali mumulya. Kati ye yakutuma abaalaba
ye byabala bifu. Okitegedde ebiseera ebisinga abaana kasita bafumbirwa nga baliko ensonga z'okutereeza ewaka, ebiseera ebisinga Lubaale ono bitera omusala era ne bimunyiiza nnyo, ekivaamu be bantu bowulira abafumbo nti omukyala waamu yafudde azaala, mukyala waamu yafudde akisidenti, oba omwami bw'abanga omwami yasiruwaza omukyala, omwami n'afuna akisidenti, oba omwami n'atonda ekirwadde ekitaliwona. Okitegedde ku babiri nga kuliko omu assa munne. Okitegedde abafumba babiri kasita bakwatagana nga buli omu aliko obuyinza, ku babiri kuliko aviira munne mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Okitegedde era wegendeza abafumba abasinga obungi olabira omwami nti yafudde ebitaliiyo oba omukyala yafudde ebitaliiyo, ku babiri kubeerako abadde alemesa munne okukola ensonga mu ngeri y'okumulaga omukwano omungi n'engeri y'okumulaga nti nkwagala, nga buli kyayagala wansi w'enjuba wano omukyala akifuna. Omwami nga omukyala talowoozaayo kutereeza nsonga zonna z'alaba kubanga ali bulungi emirembe maka mwegiri. Kati ku babiri ne kubaako afa amangu, temutera baziika. Kale nno omukyala ono ekirooto kino kibi 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 nga gye nkomezza, tekyogerera mu ngero wabula kyogerera mu bantumye bakuntumye ekitundutundu mwe bamulabidde, kubanga agambye nti bwe babadde boogerayogera ku by'okufa kwe nti kale singa yakola emikolo, kale singa yatuukiriza emikolo, kale singa yakola emikolo egyamugambibwa, ebigambo bibadde babyogerera. Omukyala ono alabiddwako ng'abatunuulidde, ogwo muzimu. Kati n'otatya kirooto kino eky'obulabe bwe kiti, babadde bakyakubaganya ebirowoozo nti kale teyandifudde, kale singa yakola bye baamugamba, kale singa yakola emikolo gye baamugamba. Omukyala ono yennyini ow'engabi n'alabwako ng'alina w'ayimiridde abatunuulidde, ogwo muzimu. Omukyala ono talinawo bulamu okuggyako ng'adduse za mbwa, nga si bino nti enkya jjo jjuuzi, okuggyako ng'adduse za mbwa. Okitegedde n'agenda mu nnyanga za Walumbe n'abikka entaana ezaasamye ezaagala okumulya. Omukyala ono obulamu bwe buli ku mugo gwa ntaana, si mulwadde. Bino tetubyogera kukangakanga kutiisatiisa, nedda. Tetubyogera ti omukyala ono mulwadde ajja kunoonya akuwa akasente, nedda. Kati ffe tumugamba bwe tuti okukakasa nti ffe bye tuba tulamula tebibaako bigendererwa. Omukyala ono akwate ekkubo agende Ttanda abikke ennyanga za Walumbe, oba alina gw'agenze naye oba tayina, akwate ekkubo agende Ttanda abikke ennyanga za Walumbe mu ngeri ya ddukadduka, oba tanoonyeza ani amukulembera. Okukakasa nti bye twogera si kusikiriza muntu, si kutiisatiisa muntu. Akwate ekkubo ave we, akwate ekkubo agenda abikke ennyanga za Walumbe. Ennyanga za Walumbe z'entaana eziramuza omukazi ono, ezaasaamiridde, ezigayaaliriddwa ebbanga eddene nga zaasaamiridde zibanja kulya muntu. Walumbe akomba, twali 10, Walumbe asomba, twali 10 nsigadde omu, akomba amaddu gamuli bubijjukira Walumbe musezi. Okitegedde ekituntundu badde bakubaganyiza ebirowoozo ti kale teyandifudde, kale singa yakola emikolo, kale singa yakola emikolo egyamugambibwa, kale singa yakola kino teyandifudde. Ekyo mazima ddala, enjogera eyo mazima. Bagenza okulaba nga bamulaba alina w'ayimiridde abatunuulidde, ate gwe bakaabira nti afudde. Ekyo kye bayita omuzimu. Okitegedde kye bayita omuzimu. Omukyalo ono bw'aba ategeera oba afunye ani amukulembera oba tamufunye, kati tofuna kulembera, kwata ekkubo veewaka weebuuze ku bikozesebwa mu kubikka kabaka n'ebigenderako. Okitegedde kubeera tojja kgenda obikke bubisi kabaka yekka, weebuuze ebigenderako, biki bye ngenda nabyo, biki bye nina okutwala, wesse mu kkubo waakiri okusinga okutuulirawo ng'onoonya abali kukulembera. Wesse mu kkubo weebuuze by'olina okutwala ne by'olina okukozesa.
ogende obikke ennyanga za Walumbi n'ebizikwatako. Okitegedde? Waakiri owooye naye omusajja ajjidde mu katundu ka Namumira. Ekirooto kibika mu buliwo. Waliwo okuloota omufu mu ngeri ya Lubaale ngamba, waliwo okuloota mukwano gwo nga mufu mu ngeri ya Lubaale ngamba, n'oloota mukazi wo nga mufu mu ngeri ya Lubaale ngamba. Okukola kino ne weeroota ng'oli mufu mu ngeri ya Lubaale ngamba, ng'ebbanja lye likulaga ekintu ekyo nti Kabaka ali mu bwa Ssemufu, ali mu bwa Ssengalamidde, mu byawule. N'ekirooto kikubika dayirekiti nti oliba oli awo nga nkututte. Walumbe anyakula, Walumbe eggunju, Walumbe kamunye, oliba oli awo nga nkusooberedde. Kekyo ekirooto ky'ono omukazi. Kansuubire nti akitegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.